ebigambo minisita w'abavubuka omukulu Balamu bye yayogedde bimuleetedde obuzibu. Banna NRM oba abawagizi ba NRM bagamba bamugobye mu kibiina kyabwe nti ali mu kuswaza ekibiina, nti era ebigambo byayogera biswaza NRM n'omukulembeze waabwe Museveni. Kakati Balamu yabadde ku TVM mu butaswala obw'ekitalo n'agamba nti Nuupu ye yakyokooza abasirikale mu kalulu, era n'agamba nti bayina loole z'amayinja ezisukka mu 5 mbungeera baali bedde okuba abantu n'abasirikale abaali bazze mu kalulu. Owulira mbwera bamufumbira be baali balina loole z'amayinja ezo. Ebyo byonna bigambo bya Balamu ye yabyogedde, era njagala nkuwe akatambi ng'abyogera. Kisobola kumenyawo kwe kugamba nti aba security basosonkozebwa ab'ekibiina abawagizi ba NUP abalina loole z'amayinja. Loole zisoba nga mu 5 nga zikulemberwa bamufumbira abo n'abalala. Balina loole z'amayinja nga balwadde okuyiwa akalulu, nga balwadde okugakuba abantu, era ekyo kyalabibwako nga tuli Wambogo bwe twali tugenda okuwangula n'ebitundu ebingi. Batandika okuyiwamu obupapula obufu mu bululu polling station. Bamufumbira bazirina ndoza bazidistributing amaka gali getolodo Wambogo ne polling station. Loole nga ziri kama loole basomba loole z'amayinja. And they wanted to stone everyone who doesn't subscribe to their thinking. But Honorable Minister, do you listen to yourself, really? That their role is they are the trucks, tons and tons of stones. Oboyagala kukakasa. Yensonga lwaki nkugambye nti ekiseera kyatuukanga kamera tezikyakola, naye amayinja gakuwa aba UPDF nga tuli Wambogo. Singa imamu w'omuzikiti engeri gy'atasiiba akubuulira nti amayinja bakanyuga amayinja, naye aba UPDF bakozesa ne Uganda Police bakozesa omutima omulungi ne bakozesa just kibooko ne bagoba abantu ku polling station ng'akavuyo kamaze okugwawo nga bawagizi ba agenti ba Nambi balwanagana ne ba agenti ba opposition. Ate nga kizibu kyonna kiva ku kintu kimu, okubeera nga abakulembeze abali bakulembera zimu ku polling station bali nga tebasobola controlling abawagizi baabwe, naye nga ate kibasusseko nga balaba obubbi bususe. Obubbi bw'akalulu bwatandikedde before. We shall get back to that. Where are these trucks as amayinja kati? Were they intercepted by security? Amayinja bagaleeta, buli omu aleeta amayinja ge, baleeta truck ne baparkinga nga kwa Kamwesi ne bateeka mu kutiya, buli omu n'asitula ba mu nsawo ye n'asitula n'atwala maka ge n'agamba mu bakuba amayinja gali Wambogo singa wagalaba. Oh my God. President Museveni jagala bakuwe video eno ze kankuyambe nkukolera report ye Kawempe entuufu. Abantu bayinza okuba tabakyamanyi bayita report nga bakuwunza buwunza tebakubuulira kituufu, kubanga ndaba bakutambuliza bwe kibanga kituufu. Kuba sirabangako president ayina giso piso diso RDC ebitongole by'okwerinda NRM departments, ayina ebitongole wonna nga tamanyi kituufu kiri ku ground. Mwami Museveni abantu be Kawempe tebalina nkyukakyuka yonna gye baali bafunye. Ndi mu kuddamu bbaluwa yo gye wawandiise wagambye nti olese enkulaakulana e Kawempe ti abantu balina enkyukakyuka. Mwami Museveni abantu babagamba nti bannakawempe bali bulungi, bakulimba, bannaku, baavu, basola ku myala, tebafunanga mu kibayita PDM. Wandibadde olabira ku muntu oyo yakulambuza embizi ennya naga nti achievement ya PDM gondobadde osooka okusiba. Era mwe banna Uganda munyigire nnyo abantu abali okumpi ne Museveni nga temunanyigira na Museveni nnyo, kubanga be balabe b'eggwanga abasooka nti bo bamufula project. Wamma Mwami Museveni abantu abakuli okumpi bakufula project ne bakweka amazima. Kubanga njagala nkubule Mr. Museveni weeswa omuntu yene yakuleetedde report ne bagamba nti bakubye akalulu e Kawempe yeetaga kukwata. Singa badde Museveni wa kinaana, kwa Museveni wakati wasanga w'ekinaana balwana omutamanyi munne. Singa badde Museveni wa kinaana obadde okwata buli yakoze report nti babbye akalulu e Kawempe. Mwami Museveni e Kawempe teri yakubye kalulu na Lukola yawangudde obululu. Ate nakibagamba nti bakubye akabadi kabadde bwe kati nti polling station 15 na Lukola yabadde akubye magini ng'agenda koza obululu Segirinya bwe yandifunye. Abantu babefujjo amagye ge gasamba obubox Mwami Museveni ndi mukuddamu bbaluwayo. Amagye ge gasamba obubox
era mwami Museveni abantu abamu bafojingawo abantu nti babbi obululu naye ng'obululu teri yali abubbye baleeta abantu ewaabwe ne beefuula babbi obululu kubanga opposition gyoyogerako tesobola kukola nsobi y'okugirabisa. Mwami Museveni ennammere Ssenyonyi gye baabakubira ne Lewis Lubongoya munnange Nuupu si yali etiikinga obululu baali b'amajeebo era nga bakuuma n'obululu naye munnange akalulu kaabalema bulemi kubba kubanga wabawa ssente nnyingi nawudde nti wabawa obuwumbi 6 Namyalo munyiivu Secretary General walonda Secretary General tamanyi kyakkola ndowooza olaba Lewis Lubongoya ti ye Secretary General akuma ekibiina naye walonda Secretary General tamanyi kyakkola oba wamujja mu kusuubula nnanansi n'omuwa omulimu mweni alemu kati ekibiina tekirina Secretary General. Ekyokubiri mwami Museveni wamma kye njagala okugamba nti nno njagala ompulirize bulungi mwami Museveni kubanga oli myaka 9 nze tukankuyambe nkuwe ripoto kyalina nze intelligence kati. Ekyokubiri mwami Museveni kikoze akalulu ka opposition ge majeego okuba ab'amawulire ne gakuba ayitawo ne babamenya amagulu ne gongera obusungu mu balonzi n'abeeni ali abaali bakuwagira ne bagamba ate omusajja avudde ku mpaji eyamujja mu nsiko kubajjukira bulungi wajjanga ogamba nti wajja kulwanira kuwamba abantu wajja kulwaniranga ddembe ly'amawulire wajja kuyambanga kutulugunya olumu wabuuzaako mwami Museveni nti omusirikale akuba ate siviliyoni atakutte kyakulwanyisa munnange komanda yenna eyaduumira jjaati okukola ebikolobero ebyo munnange yakusuula akalulu kuba yempaji kwa loyimirira komanda oyo kati nganzi yasoma intelligence mu America komanda yandaga nti yayagala okuwamba taino kola ebikola go bimanyi bulungi akabadde yako mwami Museveni tukobote mwachayisanga government yobote ne mujiwayiriza nti yetulugunya abantu yewamba abantu yeta abantu kati ono komanda commanding ebikwekwete ebyo amanyi science gwakolanga mu nsiko yagambanga nti wavumaganyanga government tekola ebikolo ebibi kanaye government yagitaddemu ebikolo ebibi nga yekwese mu Nuupu era mwami Museveni amaje giga chief promoter go opposition kubanga mwerabidde kimu nti mwali Musa Kyagulanyi Arua kye kyamukolera erinnya era kimwazeemu ekawempe era mwami Museveni report yo njagala bakuteremu nti government is the chief promoter of opposition nti liberty ya Uganda nti gyokoma okunyigiriza omunaku bannayuganda babeera ku side ya muntu anyigirizibwa kate musobola bakuba miggo mubalumiza obwavu mubalumiza enguzi mubamye eddagala mu ddwaliro abantu banaku babona olwona abasuze enjala mwami Museveni wawandise ebbaluwa ng'endaga nti olowooza nti Uganda etambula bulungi ekyo kya bulimba Uganda yonna etambula bubi era mwami Museveni n'omala ogenda mu kalulu akaddako NRM egenda kufuna 10% opposition efune 90% nawamu tebajja kulonda ate guno omulundi nti komanda yene yakulidde ekikwekweto kya jjaati yajjemu abantu fia tebakyatya mamba tebakyatya kubamenya magulu tebakyatya miggo era mwami Museveni ekituufu kye nkugamba NRM bagikyaye ebitundu 9 ku 10 twaba kulima mbo NRM bajagala kali n'okweyita oweiso wa yero oboziza musango era nekyo wawandise mu bbaluwa nti mwaba tusibyeko NRM kitegeeza mwami Museveni nti kikolimo nti yenna nibagirabanga ekikolimo yeesibye ku bannayuganda eganya okudelivaringa service ate etaddeko okubonyaabonya abanaku mwami Museveni wano enkola yeerwana tesobola kukola tojja kujja bannayuganda obakubenga emiggo werabidde ekintu kimu mwami Museveni ti bannayuganda obadde obafuula nti ensi yaabwe ke kalembereza kwobadde oyina nga tokozesa muggo tokozesa masasi mwami Museveni nalukola yakubala ne bakuba ekazo ne bakuba abantu live amasasi kati bannansi badde bagamba musajja wadde mubine katumalega muleka naye kati akakalembereza kabadde bakuwadde kaweddewo mwami Museveni omuntu yenna eyakoze ensobi eyo yeetaaga okusiba kubanga ekyakusudde kawempe amajje gakusudde n'okuba nti yenna mutena kyekoze kyokka omuntu omubi ennyo mwami Museveni yakulimbye era ne wonoobanga ogenze wa Katonda goyina okukolomera ng'ogenda ku nakolo ye muntu eyakuwadde lipooti nti bakubye akalulu kawempe amazima gennyini nga yagala ofaanane ng'omuwumba tuutu oswale mu bantu nti oli disconnected ne information ku ground era omuntu oyo alina kyazannya either ayinza okuba yakubba ssente nnyingi ng'ogenda musaba accountability either ayinza okuba kennyini nga ye mulabewo ng'alina kutambuliza mu bulimba kuba weewalanga nnyo omuntu akutambuliza mu bulimba era mwami Museveni kino kankigambe nga nkuddamu ebbaluwayo nti akalulu k'ekampeni kamala kaddamu ate nalokola agenda funa obululu emitwalo 15 nze simanya ani akubalira ebintu byewandibadde oleka ne bigenda nga bwe biri oyo akubalira ayagala oswalire ddala kiringa kubeera na mukazi n'akulaga obwerero bukati eyakugambye nti babba obululu yabadde alaga bwerero bwo
Mfoja kuvayo condemning ebikolo ebyo byamaje. Nodda mu bantu bakolera service. Notekawo enkola ezibajja mu bwavu kato gwe wamwe mwami Museveni osobola okulunda embizi. Embizi nnya nezinoyita omuntu omugagga nga mugagga ku kyalo ayina embizi nnya. Mwami Museveni oba bugagga. Ekyokubiri mwami Museveni bannayuganda bantu bakulu. Tebakyabatiisa mutujja kukwata, tujja kuwamba, musibye abaana mu makomera ab'enkyukakyuka, naye abaana beeyongera bungi. Kato kyalina solution y'abavubuka, mutandise ku intimidation ate bongera busungu. Nkulaze nti mwakuba bazaake Katabafe, mwakuba Bakyagulanyi, mwabizeemu Kawempe, bannansi ne bakulaga nti tukooye. Buganda bwe kukoowanga ne Busoga, ne Western ekooye, ne Northern ekooye, kino kye kisanja ogenda okulaba nga awantu ofunye akalulu kamu, awamu nga tofunyeewo kalulu. Naye nga abantu bo bakama bakufunamu. Oyina okusooka n'owejjako abantu bonna batakubulira mazima kuba be balebe babasooka. Oyinza okuba nga kituufu ebimu tobimanyi obenga ekimbozanya politics. Kuba gosinga politics mu Africa. Naye ng'ogyeko politics, mwami Museveni oswala ku myaka gy'oyina, ogamba nti banzibye mu kalulu, nga gw'oyina electoral commission.